Kale olutimbe olw'emirembe Salamu TV ko kyali webale nnyo webalire ddala bintu bingi birungi si birungi bikyatambula lunaku olwaleero bingi betujja okutunuulira tulabe bannayuganda tuyitiridde nnyo okulajana buli ssaawa gavumenti etuyambe abaffe enaayambe enaakomawa ffe bwe tuba tukola twerowoozaako ddi ebyonna tugenda bitunira olunaku olwaleero amazzi gatwala abantu naye abaffe basengawo balabawo nti ganajja oba waliwo gavumenti weegaanira bannema baagambye nti bo kabalinde bulinzi gana abamalawo nga bazzaawo ebitoogo ndowooza ekyo kye basuubira so bingi bye tugenda okutunira olwaleero ebikweno bingi mu ggwanga bikyalimu twali twakalaba omuti omukyala yalemereyo mu matabi guli mu Busoga tulabye ogwazzeewo gwayimiridde n'ebirala byokwerinda byo bikyalimu kayuuguumu ne kati ndowooza si kayuuguumu oluvannyuma lw'okugyawo mukwano gwa John Bukenya. Kale mu studios nina omwogezi wa bannaffe bataasoma John Bukenya nenga ye yaddayo okusoma amateeka anaatera okumaliriza. So bwe tuli olwaleero twagala kumulungula nsonga zino ez'omuntu owa wansi atandikirwako. Come on. Yes, Sense okula. Nange bwenti. Sanyukidde ddala. Yes, oli bulungi? Ndi bulungi. Enkuba etonnye eno. Yes, waliwo omuntu eyankubidde essimu. Yes, nangamba museenene seenene zigenda ggwa oba tabitegeera kati gino emyezi tusuubirawo enseenene. Enseenene zijja mwezi gwakuna. Muzijja mwezi gwakuna. So, ne guno omwezi guno ogwokusatu gubeera gwakusiga. Gwakusiga ye mukutula simanya nsanja muzigo oba muzigo. Yes, muzigo myezi ndowooza seeka kasabulungi okuba muzigo seeka kasabulungi naye ndowooza nti ye muzigo oba bwentyo bwenyinza okitegeera. Amina John Bukenya nsaba mbuliza kuba bannaffe abalabe ba Salamu TV balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Nebaza Mukama Katonda bawadde ebirungi twegatta nabo ne twebaza Mukama Katonda ate abali mu mbeera ebanyiga embeera enyiga ejjira mu bifaananyi bingi nabo twegatta nayo saba Mukama Katonda embeera yabeerenga agibawuulako. Sinza kwerabira mukadde wange Haji Dumburu Epalisa essaawa eno ali ku Salamu TV nina menta wange Dr. Kalisa naye yakwebaza nnyo sabiti ewedde twaliko ffenna n'agaana ebaliza omwami oyo nti ebigambo byayogera bigenda ku bwongo bw'abantu ddala abatandikirwako. Kirungi nnyo. Nina ne muganda wange omulala Nuhu Muzaata. Nuhu Muzaata batte. Empologoma y'Obusiraamu. Empologoma njagala. Lwaki? Ayina ebintu byayogera nga si byakutiiririra. Nga ge mazima. Njagala okwogerako akagambo katono nnyo omanyi ennaku zino neebaza Mukama Katonda nayiga nange okutunula ku byammwe ebyekikugu Facebook. Nayingirayo Mukama yebale. Amina. Natunuuliranga omu awandiise ku Dr. Kalisa ku kyeyogera ku lunaku luno lwe baateekayo ennaku zino kati baakalukuza emirundi ebiri olw'abaagalana Valentine. Luno omusajja Jonani Rumu yali munaddiini. Yes. Ekyamazima kituufu mu kunoonyereza kwange waliwo ebiseera nze nagamba gavumenti eyasooka okubeerawo nali muzaali eyakabaka nali muzaali. Njagala okutegeeza nti kati olaba buno obukulembeze guno omulembe ogulaba waliwo omukulembeze omu munnaddiini naye munnabyabufuzi ali open alaga side gyali nga munaddiini era munnaddiini oyo akoze kinene nnyo okutemaatema mu bagoberezi be abamu babuvudde namu eddiini eyo bagenze bagivaamu badda mu birala olw'omukulembeze oyo munnabyabufuzi era obukulembeze mu kisanja kye butabuse nnyo naye mukulembeze ekitegeeza abakulembeze bano ab'ebyobufuzi batuufu okwogerako nti waliwo bannaddiini nga bannabyabufuzi. weebali n'aviirayo ddala mu bulambulukufu yayawula bwawuzi naye nga mukulembeze ayina abagoberezi naye nga abatemaatemu. Kati Dr. Kalisa bagamba nti ono yali munnabyabufuzi Jonani Rumu toyinza kiwakanya. Njagala okubategeeza pulezidenti gwe bayita pulezidenti abantu bangi abaaliwo abagagga abalina bye bakola nakati weebali
bayitirivu nnyo. Amin walinga tomusonzeemu lunwe. Ono munnaffe yagamba nti woddira olugalo n'olusamu mu leopard ojja kufuna ekizibu. Ejjaddulumako. Nabali baali bannabyabufuzi baali batakula omusajja era be baavaako abamu abaali bakuliyetingawo ebintu ebyo ne bamusuula. Yes. Ekitegeeza kugamba ate era ng'obukulembeze buva eri Katonda batugamba mu ddiini ze tusoma zonna tulina okuwa abakulembeze ebitiibwa. Butereevu. Kitegeeza omukulembeze w'eggwanga munaate mumuwadde ekitiibwa. Katonda yamanyi lwagenda lwaki waali. Nabo ekyokuleberako ne mbabuuza. Yes. President Museveni gwe tulina omukulembeze w'eggwanga olwali president alya kilo mmeka? Ez'emmere. Emmere ayinza n'okuba katakyamalawo gye mmalawo. Azitowa kilo mmeka? Era nga zozitowa 65. Nyinza okubanga musinga okuzitowa. Naye Mukama Katonda akyaliko omukono gwe yateeka ku President Museveni nti ekiseera kye tulimu abaana ba Isirayiri bali Misiri nga ono yalina okubasomosa eddungu ennyanja abatuuse mu nsi endala ensuubize. Ebyo ebigambo biri mu bitabo ebyawandiikibwa naye ng'ate ebigambo ebyo Mukama Katonda eyawa abasajja abaakola Bayibuli ne bawandiika Quran okutegeera tewali wagenda kuddayo kufuna kubanga tekuliyo ebintu olwaleero studio eno gye tuliko gye tuli n'ebigambo bye tukubaganya Quran yabiwandiikako mu ntandikwa Bayibuli yabiwandiikako kakati ffe tuli mayengo gansi tuliyugira okwo biri ensi yakolebwa ekitabo Bayibuli ne Quran oyinza okwesanga nga byawula mu nnimi naye nga constitution ya Mukama Katonda gye yassa eri abantu b'oku nsi. Ndina John Bukenya, Mwami John Bukenya mukwano gwo bamukyusizza. Omanyi nina ebigambo biri bibiri. Kagamba waliwo ekintu ky'ogoba kufuumuula kagamba nesimanya kale Kayihura abadde omuduumizi wa poliisi takyaliko bamuggyeko wadde mukama we yamanyi wagenda omussa kuba nange nkya Dr. Kini Kalisa ayinza okugamba nti vaako wano dda wano ayinza okuba taggobye ne bamukyusa katono nnyo okukyusibwa kwa Kayihura suubi kiri etulina mu byokwerinda by'eggwanga poliisi naddala. Weebale nnyo. Njagala okusooka okwebaza Jeno Kale Kayihura munansiko si munansiko nnyo Kayihura namusooka mu nsiko nze namusooka mu nsiko Kayihura yali mu kusoma Kayihura namusooka mu nsiko. Njagala okumwebaza nti ekisanja kye kitambulidde oba akikoledde mu bugubi obunkenke era bwe baba bamujja mu position eyo ne bamussa mu awalala kawummule nga Katumba Wamala bwe yava mu magye ninazibwa mu ministry singa teyali Kayihura abasajja bano ab'opposition oluusi President Museveni yandibadde takyaliwo. Tozanyisa mulimu Kayihura gwakoledde eggwanga akoze nnyo abakyapye embooko. Kayihura akoze abasajja balina ekigendererwa kyabwe ekyokulemesa gavumenti ya President Museveni ne Kayihura n'alwana n'abakubatya gaasi n'abakola ki defiance nekkakkana negwamu amaanyi. Njagala kutegeeza tulabye ku nsi abantu abawambye obuyinza bangi nnyo nga bayita mu nkola ey'okwekalakaasa ey'ekiralwe Egypt Misiri sajja mukulembeze ne bamusuula era President Museveni Kayihura ateeka omuwa ekifo ekirala kubanga akyali munne Kayihura akoze nnyo ku lwa President Museveni oba ku lwa gavumenti okubeerawo kubanga abayaaye bajjula eggwanga nga bayita mu nkola ey'okuteeka wano bateeka wano bakola kiri balemesa kino bano bakola kino naye nagamba nti nyumirwa nnyo wildlife emboga ezo ziraba zitambula n'obwana bwazo wano ne zikola eggana eri naye ku mulundi guno embogo bagiriddeko omwana waayo President Museveni bamuliddeko omwana we Kayihura abalidde omwana Kayihura obamanyi bano parliament ngejjudde n'opposition yamuteeseeko akazito sajja tunagamba awo wayaddeko wali ne bamuwaayo empologoma ne ziri omwana gw'embogo Kayihura
ababaka baamulidde omukulu eyazze tumusuubiramu ki kubanga bulijjo bakyusa abantu omukulu eyazze okos ochola obugumo bwasanza n'abukyusaamuko n'abutereeza nsuubira nti ajja kukola lwa nsonga nti abo be ba senior officer aludde mu poliisi nsuubira omukulu oyo ochola oba omusajja oyo ofiisa oyo yali kwamini ayinza okuba nga yali kwamini be basajja ba senior b'osobola okubuuza enteekateeka ya poliisi erina kutambula etya so ndaba nga kirungi nnyo ate yabadde omumyuka we kitegeeza abadde amugoberera abadde musuubira okukola emirimu gye mu nkola ey'ekikugu tafaananyeeko nga tagenda kubanga Katumba Wamala bamujja mu department endala Kayihura bamujja mu kirala ne bamuzza mu kirala kati poliisi bwebanga evuddemu abadde mu poliisi okkulira banne ateekwa okuba nga amanyi obuzibu n'obulungi poliisi bwesobola okutambuliramu so nze musuubiramu okukola Amina yenteekateeka so tumukunde eno taliiyo Kayihura eno taliiyo bakifeesi tubasuubira okuddamu balaba oba nabo bagenze babeeze siyinza gamba nti bakifeesi kuba tulabye nnyo omulembe gw'abakifeesi nga tulaba onaagamba bakola naye onaagamba bantaasa ogamba ne bajja ekyamazima nti mu ludda wabadde waliwo obunafu era ekireetedde abantu emitima gyabwe okwennyika oba okwennyamira ye muntu agamba nti nze ondaba ndi mubbi nkutta newekwata manyiwo manyi wekkuba manyi wesobola okukuba akaliko n'okutukako okugulu kati ne oli n'alaba nga ate omuntu oyo gw'otijja naye omusembeza wabeerawo okutya wabeerawo okwennyamira kubanga abantu boogera wano tulina wano banaffe abagamba nti balokole nze nalokoka biki enkya babasanga mu masabo ng'ate bakkiriza birala so wabeerawo okutya okufaanagana bwe kutyo eggwanga bye birimu twalabye omanyi twogera nnyo ebintu bino nga bibyo ggwe munnayuganda atulaba Yoni Bukenya omuti gwasituse ogwatemwa mu 2015 ne gugwa abantu babadde batemako nku nga bazifumbisa Yoni Bukenya omuti gwasituse ne guddawo bino byakweraguza bikweno oba kyali kibaddewo nze sikirabangako nti muti guzzeewo naye kyenjagala okutegeeza abatulaba gwoluddewo n'abatuwadde amatu otuwuliriza njagala okutegeeza abatulaba omuti ogwo nagulengedde jjo wagutulaga jjo guli mu nkola ya mutuba ettuba eddene kookoowe ebintu ebifaanagana bwe bityo nti kibuyaga abisuula nnyo omuti gw'omutuba gwandaba tegulina kye bayita taproot tegulina mulandira guno ogwasomangako ogukkirira wansi guyina baziyita fiber roots zino emirandira egisaasaana bwegiti gwe mutuba nkuwulira ndi naawe oluusi ne kookoowo kakati kibuyaga singa jja sayidi gyavuddeko nga zze n'amaanyi bw'ati gyagusindika gye gugwa kati gukutula emirandira gino sayidi gye gigwiriddeko gyo ne gikutuka olw'okuba nti giba gifoosingiddwa ne ginyigibwa kati gino gisigala ku sayidi eno nga gisigadde mu ttaka nga girya gifuna amaanyi bwegugwa bwe guti kuba kibuyaga yagufuwa 2015 ne gugwa kati sayidi gye gwagwira emirandira gyakutuka eno gisigalamiramu gisigala mu ttaka nga gigenda kati giba ne force gyo nga gisika busisi sayidi eno yakola ki gisika wayimuke bwewati gisika giwamuke kati enkuba bw'etonnya olw'okuba nti wano mu kikolo wabeera walegemyawo amazzi ettaka ligonda gisika omuti guli ne gukomawo nga tewali musambwa gikomawo ne gutuula
ne kuddawo ne kutereera. Wali okirabyeko John Bukenya? Mu mwaka gwa yali 83. 1983. Kasubi wano we bayita ku Masiro. Ova Ennakulebe ogenda okutuuka mu sitenseni y'e Kasubi. Awo awali akakoona koona. Wabeerango ne road blocker y'abasajja b'obote. Nzijukira bulungi nti bankwatirawokko ne nkuba sama ne ngwa mu bitooke. Ng'okoze eki? Mbeera yali mbi nnyo. Yali mbi. Nga bwe bakuteega. Batulinya na mmotoka baziyita Dayatus ezikola taxi nga bw'olaba zikigege kati. Wabuuka ku mmotoka okuba sama. Ekyo ngenda kuwa obudde bwakyo nkikunnyonnyole. Kaakati waliwo omuti gwali ku lubiri bwe wati. Nga kibuyaga yagusuula. Abantu nga bagutemyeko enku, bagugyeko amatabi gaweddeko. Naye omutuba tegukala. Emirandira gisigalewo wansi mu ttaka. Nga gyo gikyanywa. Kati enkuba yatonnya na ssaawa zaali mu ssaawa 6 ogw'omutundu. Ba yatonnya ali nnyingi nnyo. Zigenda okuwera ssaawa 8 ng'enkuba ekyatonnya. Omuti ogwo ne gusituka. Ne guddawo. Olw'okuba nti ki stem wali oba ekikolo kiba kizito. Gukoma ne gutuula beddu. Ne guddawo. Kati eno emirandira gikoze eki? Gigonze. Side eno teriiko mirandira. Side ekyasika. Era oyinza n'okwesanga akantu kabeera katono nnyo akagukoonako ne gubalansinga ne guddayo. Kibuyaga agufuafuuwa bikyawo. Ne guddayo ne gutuula. Waliwo omusajja yalinga mu Kasubi mu lubiri awo. Abamu kubasamirira olubiri. Yali yakuza enviiri ye yagamba tagenda kusalako nviiri paka nga kabaka akomyewo. Omusajja oyo abamanyi ebyafaayo eby'e Kasubi n'abaali bamulaba twamulabanga. Yalina enviiri nga mpanvu nnyo bwe ziti zikka eno ku mugongo eno nga nnyingi azisiba n'ekifundiko bwaki. Abeera guzalaguza ne batandika okuleeta emmwanyi ne baleeta ssente nga basuula omuti guli wegukoze ki? Wegusituse. Musajja ne yeeriira ssente. Naye emiti gisituka muleme kweraguza bya kisirusiru ebyo. Gisituka. Fe abakkiriza Mukama Katonda bya bulijjo. Era nalabye abasajja abakulu banaye kino wano balakwena yalekawo emizimu oba yakola ki? Ebyo tebiriiyo. Enkuba bw'etonnya emiti gisituka. Enkuba bw'etonnya buli kimu kikyuka. Mwami John Bukenya tuleba na Uganda. Tusookere ddala n'enkuba etonnya. Abantu bali mu kukaaba. Abantu b'omu Bwayise abasula awali amazzi. Abantu b'e Nateete awali amazzi. Abantu b'e Mutundwe ewali amazzi. Oseekabeza na batabata. Ebifo bingi nnyo ebituulamu amazzi. Abantu balaajana nti gavumenti ebayambe. Mwami John Bukenya, kino gavumenti yeerina okuyamba oba ffe tulina okufaayo? Naye njagala okutegeeza abatulaba mu nsonyiwe okukozesa ekigambo kino nti naffe abantu obwongo bwaffe bunafu. Nga bwe nakugamba nti ku mulundi guli naye nkugamba nti abaasoma mulina kye muyita IQs. Waliwo etegeera picking amangu, waliwo ekoma wakatikati awo, waliwo etajja kutegeera. Muntu ye nga tajja kutegeera nga ye yalobera awo. Era weesanga bana abantu abo tubageraganya bwe tuti. Tewaliwo asobola okugamba nti ali waliwo ekijja nga John Bukenya byenzijja nkugamba. Ngamba nnyo ekijja. Tewakirabye. Buli lwojja wano. Nti waliwo ekijja. Oli musajja nnyo. N'okitegeera nti waliwo ekikola ki? Ekijja. Ne wabeerawo ne kugamba nti ali waliwo ekijja. Ne nkuleka wano mu studio n'omala ennaku 3 naye omusajja ono yali ayogera ki? Yagamba waliwo ekijja kiriwa. Nga tokitegedde. N'obeerawo atagenda kukitegeerera ddala. Be bannayuganda be batambula. Munnayuganda kiki ekikwasa akasente kaako ekinaku ng'olaba nti wano wayitawo omwala ogulewo mukoka abatwale. Sinza gamba mu gavumenti yetu. Gavumenti ekolere ki? Abantu bali bubi bakaaba. Nkugambye kiki amazzi gayingidde mu nju. Omanyi okuzimba mu kisenyi nti kya bbeeyi nnyo. Kyogamba bakaaba naye si banaku. Nze sinza bayita banaku. Ennyumba gizimba mu lubigi olwaleero. Osooka n'oteekayo amayinja hadikowa wansi. N'oteekayo tipa eziwera wansi. N'oleeta ettaka n'opakirako. Sente ezo tezisobola kugula poloti ku lukalu. Oyonoonera ssente wansi ezisobola okugula poloti ku lukalu oleme okukaaba n'amazzi. Kiki ekikuguza poloti mu kisenyi? Mukoka kaabatwale kubanga mulemeddwa okutegeera buli kantu ne mukaziza ku gavumenti etuyambe. Nze sisobola kugula ku kisenyi. Nze nina ebintu bibiri. Sisobola kugula kasozi waggulu ku toopu y'akasozi. Nga lwaki?
abantu babikola ne batamanya ojja kaddiwa okulinnya obulinnyi kasozi eri okwambuke weesange ng'okomyewo opangisiza wansi ennyumba wagirekeri kiringa bwe njagala ennyumba eya kalina nesinza kusula mu kalina nti nazimba amakaaga ega kalina gye nsula ojja kulemwa okulinnya amadaala mu nnyumba eyo gye weezimbira ogamba akafaliso mukansembereza wano mu kino ekisenge ekiri wansi ngate wagizimba kalina kuli waggulu kati tugireke abateekateeko mukole nga mutunuulira obukadde bwammwe Mukama Katonda ayinza okukuwa obulamu n'okaddiwa n'otandika okutambuliza omuggo onoowalampana gw'amadaala gy'osobola waggulu kizibu tegeka obulamu bwo wojja obwanguyiriza abagula poloti mu bisenyi mbawa amagezi gaabwere mu biveemu gavumenti tejja kubayamba kino ekintu abasajja bano abali n'abakyala abali ebuduuda gavumenti yabalabula gavumenti yabalabula bannaye musenguke ettaka wano lyeyasizaamu ligenda kubumbuluka ne bakola empaka era ettaka libaziika enkya neggulu libaziika n'abaliyo ne bagandira njagala okutegeeza waliwo wano ekinneewuunyisa mwe abamanyi ku sayidi y'ematugaawo mu katawuni k'ematugga tuuke ku mabanda tugenda ku mabanda sikka ku mabanda bwetuuka butuusi matugga mu kewandiise trading center waliwo okuba eridda mu kiti eno waliwo eddala lidda wano lidda awo mu katawuni awo tunula waggulu ku lusozi waggulu waliwo ejjinja ejjinja eryo nga lyasirittuse ne likkirira matugaawo abantu bayitirivu bafa ejjinja liri lisobola n'okuba kalina ng'eno n'ensiguka n'ebuukayo kuliko abasamize mu jjinja mwennyini waggulu w'ejjinja bweri bwe baazimba ennyumba waliwo amaka mangi ogalaba gajja gakkiriwegeti bazimbaawo bo tebamanyi balisobola okusiguka enkya bamanyi nti wakyayinza okubeera oba musisi n'asituka n'ayuuguuma kubanga ebyo bya Mukama Katonda jjinja eryo netibuukayo abantu bangi bagenda kufa so obulamu bwaffe kyoyagala ogamba Mwami John Bukenya ffe tubuteeka nnyo matigga obulamu bwaffe nkulaze wali abayivu nti waliwo abategeererawo waliwo abatategeera nnyo ne wabeerawo abasigale abantu abasinga bali eno kuva mu 25 bakoma mu 35 wetulabira ebintu n'obitunulira n'ogamba nti kati amaze okuzimbako emakange maze totunuulira ku bukadde gwotunuulira kano kozimbi olwaleero omanyi okoze eki omaze okiwedde nagamba ku mulundi guli nembagamba mmwe abakolera gavumenti muwoza mbu gavumenti etuterekera gavumenti nayo ongezi nogamba sente ezigenda mu NSSF gwe ali okuzijjayo osiitaana ng'ate zange ate nga zizo kati abantu batunulya tusevinga mu NSSF era sente zaffe gye ziri n'olemu okusimba omuti gwa ffene John kukenda ne ffene banna yes fene kya bbeeyi olumba ezo ze investment zo ez'obukadde n'olema okusimba ovakkedo emiti egy'ebibala n'olema okusimba omuyembe olwaleero wano sayidi z'eruweero wano abasuubuzi b'emiyembe bagula kimuli omuti olumulisa weeguti n'agula banga gumulisiza ng'asasula ng'akuwa sente ye ng'asigala kulabirira miti gye miyembe gye gwe nga tokyasaamu wadde ekikumi n'ekimu eruweero abantu emiyembe bagula kimuli kisinzira kimulisiza kitya guno gujja kubala guno ne bakuwa sente n'olya eyo ye investment omuntu gy'ojja okweyagaliramu n'okwewaana bwewaani biki ebitulemye okubala okubeera nga ffe buli ssaawa tubeera mu kukaaba anti kakati butamanya bwe butubuutikidde tetumanyi byakukola abantu nga bakola John Bukenya oyita ku bantu kaleerwe abantu abasinga wano bakola mmere ya leero era nze ekyo ekigambo nagaano kyogera bakola mmere ya leero ekyo ekigambo kya bagayaavu nkola mmere ya leero wali olabye omuntu eyafudde nti mmere ya leero gundi yagenze kukola yafudde oyinza n'okumala omwaka ng'owooza okola mmere ya leero n'omala omwaka nga tokola oba ofudde tofa muyige okwekolera ebyo bye mujja okusanga mu maaso bibayambe muve mu kulowooleza mu gavumenti eno olw'okwagala obukulembeze okuumira mu bantu mu mbeera eyo gamba nti ne ku mulundi oguddako mu nnonde mu Nkoowu ababaka kino abakulembeze bennyini waggulu
abantu ebakuumira mu kubasuubiza kubawa si kukola bisuubizo bye bibalemesezza kakati olwaleero singa ogenda ku waliwo budget ezizze zifuluma ng'abavubuka babateerawo obuwumbi naye bameka ababufuna sente tebazifuna bameka ababufuna esente ze bayita ez'abavubuka emisoso gye babateerawo ne bababulizaawo omwaka ne guggwako singa wali osimbye kasooliwo oba olimye ennyaanya ng'ovudde mu bino ebyokusuubira mu gavumenti egenda kuwa singa oli mugagga nnyo oluusi oyinza n'okwesanga ng'ate gw'owola n'abalala puroguramu omukeeze ensonga semasonga obulamu bwaffe tububeezamu ebyo mbeera yattuwa bwe tulina John Bukenya mu studios olunaku olwaleero tutunudde bunafu bwaffe oba bunafu bwa gavumenti okubaako n'engeri gye tukyukamu tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tuve ate twongere okutunira ensonga nnyingi nnyo tulabe tovaawo. Yes, kulika nnyo mukuumulamu olutimbe ko kyaliro lw'emirembe Salamu TV program omukeeze nze Ibrahim Ali ndine mwami John Bukenya ennaku z'omwezi musanvu enkya 8 abakyala lwe lunaku lwabo banne bammami tubagaliza olunaku olulungi maama jatijali ya mungi tukwagaza olunaku olulungi n'abalabo n'abakyala abakyala mwenna abazze mukyala mu programu eno banne mwebale nnyo mwebalire ddala mwaka ku mwaka era tubagaliza lunaku luleme okuba olw'obujozi nti leero sifumba gw'ofumba soza ngoye gwozoza kankujoge musajja gwe nedda si kyerutegeeza kitegeeza mwina bye mutuuseeko oba thimu yaabo bajja kuba bagikuwa inshallah bakyala naye nga tubayozayoza okutuuka ku lunaku lwammwe lw'enkya kubanga inshallah kuba tomanya oyinza obutatuukayo kale we tuli awo ndine John Bukenya mu studios mwami John Bukenya tutunuulidde nga bwe tunaddamu kyewo kugamba nti banafuye waliwo ekintu kati kye twetaddemu buli muntu oba akoledde gavumenti oba tagikoledde ayagala gavumenti ebeeko nekyekola era gavumenti abamu ebibakoledde nti eteekawo ensimbi eziziika ezirabirira abalwadde n'ebirala kati buli omu yakifudde mugano nga gwanswa bw'olwala oba okoledde gavumenti omusambi w'omupiira omuddusi w'emisinde bagamba nti tebafiiriddwako abaffe gavumenti eyambaani erekaani njagala okutegeeza abatulaba okayanira ebyo mu gavumenti gwani yalinga mukozi mu department ki lwanga njagala tukkiriziganye nti ne bw'oba okola mu gavumenti waliwo ebifo ebyenjawulo ebyenkizo ng'omuntu alina ne life insurance ng'ate ekwatagana ne ku famire yonna kisinziira obuvunaanyizibwa bw'olina naye tojja kugamba nti obadde oli messenger maofisi g'abanene mbadde nga bayo kyayi mu parliament ebyo mubiveeko nze siri muntu mubiveeko akatono ke bakuwa ku musaala gwo manya nti mu maaso olina okusevingako olabeko savings kali kuyamba katya ekyo nalabye omukyala omu special Wandera Kazibwe yali omumyuka omukulembeze gwange omukyala eyasooka ng'aga nti buli omu waali alowoozeewo nnyo kati batono nnyo nze nkuzza mu kutegeera kuli okwa IQs nti abantu tukola mmere tutunya mmere ya leero totunuulira enkya bw'onookaddiwa onoobeerawo otya njagala okutegeeza nina abantu bankyalidde ku ofiisi nga banneebaza ku nsonga ya ffene ne baŋŋambye ekintu ky'oyogerako ffe twakikola olina gamba nti nze ninayo eka 3 za ffene nze ninayo eka zange bweziti nze nina bwekiti nga baakola dda ffene ono abala nnyo ku Hoima Road wonna kanso Shamim Malende tulime ffene ku Hoima Road ffene gw'olabanga ekyokuzannya nakutegeeza ensigo za ffene zikola powder omulungi ate nga kiriisa mu mubiri
bano batumu amagumba tukola ki gwe funa ensiko za ffene tojja kusobola zitwala oluusi ku kyuma gwe zooke bw'okyozirye ogifuule emmere ensiko ya ffene ffene bannaffe gw'omanyi juice akubiddwa mu ffene obuwoomi bwaliko mulaba nga azitowaawo abeera muzito abeera mu akawoowo abeera mulungi nnyo ffene osobola omukolamu ebintu bingi nnyo abalimi abalunzi ffene oyo singa omuwa tugambe nti omuwadde ente efuna amabeere amata amangi ennyo ente eyo giwe ffene ogiwa amazzi. Dokita Kisekka era naye yaliko omumyuka w'omukulembeze yayogeranga ebintu bino nti mwaba abawoza mbu tuli banaku abanaku muve mu kibuga ku guno omulembe mwami John Bukenya wendabidde abantu nga bagamba maama fe abanaku mutufeeko omunaku mu kibuga yeetaagisaamu omunaku ekibuga kino okiraba we tuli kati kiraba abantu tugenda kutandika gwoba oganye okwezuula yo enkola eri mu kibuga egenda kwesetinga yokka system egobe omuntu yegobe ekawabeera wegobe kati njagala okutegeeza kati olaba ekibuga enkola gye bakikolamu enakuzina amakubo bagakoze omanyi nti jjaamu atandise okukendeera abantu tebakyavuga mu motoka kyogereko byamuwawa olina okuva awaka nga weeseetinze nti ngenda kuvuga bwenti ngenda kuyita wano ntuuke mu street bweti kuwanuwe gye nina okuggukirako nina kuyita eno ntuuke wano waliwo ojja okutuuka ebwayise nga makkati mulimu ekiseminti tosala kudda eno n'eno olina kubeera abantu bagenda beetereeza bw'oba olinze gavumenti nkola ya gavumenti oba ey'ekibuga okujja mu kibuga nga gy'olinze bw'onoogera mu kyalo ojja kusanga obuzibu nti totunuddeeyo nga bukyali nga tebannaba kukusindiikiriza omugezi agenda kati ani omugezi kanawe tugoba mu kibuga nedde bwe kiri omugezi asimbula kati agende mu kyalo otegeke ekyalo gwe tolinda kukugoba genda mu kyalo tandika okusimba ffene waliwo nalinga nzanya omuzannyo ne abuka wenja nga tulinamu akayimba genda mu kyalo okwata enkumbi Sseruganda weetegekera obukadde bwo kati kyotegeeza bwe kiri watugobye John nedda musimbule ng'obudde bukyali mutunuulire ebyalo temutunda ttaka gwe genda mu kyalo gwomanyize nina baganda bange bali waffe eri nze ne musajja munyolo mu Kibaale district tawuni yaffe bagiyita Kaluguuza naye nga okuva e Kaluguuza okutuuka wali ewaffe bayitawo Kisega kukuba erigguka ekagadi Jove wamma bituufu mbwe ekagadi bw'oteekawo eggaali ogisangawo enkya nedda ogibuulirako eri teri nnyo okujjako nti kati embeera eyonoonesebweyo teri babbi n'abaana ab'okukyalo bamanya nti ono mutabani wa gundi oli mwami wa gundi oli ye mukyala gundi abantu babuvunaanyizibwa kwegaffe twalowooza nti babbi si bya bulogo naye kati njagala okulaga nti kati eyo ewaffe eyo olaba nti gwe genda okole ebintu byo eyo kino kijja genda okujja nga tolina kyojula mbadde nkulaga baganda bange abaveeyo ajja n'ekikutiya ky'essente bwe giti ng'ava mu kyalo kyatunze atunze mu menvu mu muwogo biki najja n'ekikutiya kya ssente n'agamba baaba ssente zino zinterekere njagala enkya tugende mu bondi tugule emmotoka nemugenda mu bondi nemugula emmotoka mpya bukanto obu bwisuzu erefu tubala ali mu kyalo ye ssente yagikuŋŋaanyiza ogisanga waliwo nez'okubako empumbu bwoti n'ozibala oba bwa 1,000 n'obubala nomubala nga mulina obukadde nga 20 mu ekikutiya kye kyeyazze nakyo nemugenda nemusasula emmotoka ekyokuba nti mu kyalo waliyo ebyokukola ebisinga mu kibuga wano oyinza okukiwakana so abaana mu kyalo abantu bagaggawa abavubuka wakonyeeko ku ka puroguramu z'abavubuka nti baziteekawo tebaafuna ssente twalaba juzi baagala okulya amaaso mu minisita w'ekitiibwa Nakiwala nti yajjayo ssente zaabwe n'atazibawa kati kitegeeza nti bano baanafuwa nekyeyanditaddemu ka kapito nti John Bukenya ampadde esatu nkolemu kapito yagaana n'agamba kaninde minisita anyezaffe njagala okutegeeza n'abavubuka bano tebaagala kukola
nze John Bukenya ewaffe wano ewakiso nagenda ne wa chairman ne mugamba chairman nina ssente zange njagala kutandika kuyamba abavubuka bakube buloka nze nja kubaguliranga enku nti abakubye buloka bali mabeka nti bali basatu enku za mitwalo agaaga kekakadde kamu n'ekitundu ssente ezo sizibawadde naye njagala kubanga amaanyi agakube buloka wano agazikyusa omuntu Abanaku n'okugamba nti emitwalo 5 zaggula buloka bambi tebaziina naga bagundi tujja kukugulira enku naye mwekole mu gurupu gwe bw'omala ssente z'osooka okutunda ku ttanuulu eyo ng'okomyawo ssente zaffe nga osigaza amagoba ago nga tuziwa omulala gwe ng'osigaza amagoba nga sigenda kubajjako wadde ennusu n'emu njagala kuyamba abavubuka ba kitundu kati giri myaka egi 2 naddayo ennaku ezo nembuuza chairman abavubuka nno nja kubaddamu mbagambe n'abavubuka tebaagala emyaka 2 tebanyega abayi tuli ku ssente nziina zensobola okukwata nempa omuvubuka nti tanuulu yeeruwa nti yiino bameka abakusemba nkuwe ssente ezo waffe muwakiso sibalaba kakati abavubuka kwegamba tebalina nnyo ndowooza bwetaavu bali awo naye ng'ate obwetaavu babulina kwegamba weebuli mu bye beetaaga naye ate bwe batuuka okugamba nti nno kuteeka mukola tebalina bavubuka bangi naye nga ekikwewuunyisa nti kati singa oyita mu simanya sports betting essaawa eno bajjudde bali ku papula ali mu kubala mani yakubye 3 sports betting eyo giraba nze singa nalina obuyinza nga nze gavumenti nali njiwera eyonoonya abavubuka bangi tebaagala kukola n'abasajja abakulu basiruwalidde omwo abasajja abakulu banafuyidde omwo osanga omusajja omukulu n'omukwano gwe yali makanika nnyo naye kati bw'omusisinkana akunyumiza eno maani yagiraba wano ejja ekola wini wano ddulo omusajja akuze wa buvunaanyizibwa naye ng'ali mu simanya suwa wini eno gundi simanya Liverpool yeetadde mu bigere bya Katonda kakati njagala okutegeeza sports betting yo gavumenti olw'okuba esolooza omusolo ekyo ekintu bandibadde bakiwera nakutegeeza gavumenti yaffe eno etunuulidde nnyo okusolooza omusolo yo kyerowooza bw'omanye ekkiriza enjaga nejja mu Uganda gavumenti bajja kunona kiina kuba njaga ayagala nkubira essimu mutwalo wali kuba njaga abayindi gwe balya njaga ewedde emirimu naye kuba nti nkyuseemu kubanga bw'obirya bikyusa ki obwongo eyo njaga ne esasula ssente empitirivu bisasula ssente nnyingi nnyo sisa njaga kubanga kye bayita enjaga kyeki nze nsuubira nti ekintu kyoteeka muli n'okinywa ne kikukyusa obwongo eba njaga bisasula omusolo era ne bwe munkima mbatwale ngamba edduuka litunda kuba lirya kuba bingi tebasobola na kunkima lwa nsonga kubanga kyenjogera bwekiri okiraba bwekiri gavumenti etunuulidde nnyo ebyo kubanga bisasula omusolo nebyonoona eggwanga abantu bagayaala ne malema ogenda okukola ne beesigama ku kapapula kalinda bali omwo mu kibuga batambula butambuzi na bupapula so gavumenti ekitunuulire tekiina kyekiyamba omuntu eyandibadde ayiga okukola n'alinda biri ebyobwerere ebya zaala akoze kinene nnyo okunafuya obwongo bw'abavubuka akagambo Banaku ffe maama Abanaku tulabye ffe Abanaku twalaba ako tukakolera ki tekayinza kuvaawo ko kasigalawo eggwanga ku sipiidi gye liriko gw'oba okyakaaba obunaku omusango ogwesalidde wekka maama tulabye ffe Abanaku situlina kyakkola oba tukole tutya omaze okwesalira omusango oli munaku va wootajja genda woojya ave waatajja genda woojya ebintu bijja genda nga byeserekitinga mpola byetereeza mpola naye omugezi odduka kati n'ova mu byobufuzi n'ogenda okwata enkumbiyo nze njagala waliwo omusajja ono ayogera agamba genda weekalakasize mu nnimiro oba oyina akataka ko genda weekalakasize kwata enkumbi okole defiance olubimbi luno oteeka oddukuusa wali oli mu kwekalakasa nankumbi enkumbi ekkuba etya gaasi neekalakasiza wano nteekwa okulima yaadi edda twaziyitanga yaadi nteekwa okulima yaadi 10 olwaleero ziteekeko ekifuba otuuyane okabale gambe wiiki emu nja kubanga nsize wano ebijanjaalo keera ku makya vaayo saa 12 defiance ennungi nnyo
era ogenda okwetolooza mu biseera bye byandibadde ebyokuwummula myezi 3 ng'oli ku ssente onoga mukole defiance ezifaanana bwezi olw'okuba otaddemu amaanyi n'ebino ebyasimala defiance tugenda kuwakanya gundi tugenda kukola biki ebyo tebijja kukola e Uganda njagala kutegeeza nammwe bannabyabufuzi essaawa eno kati enkuba etonnya muyigirize bantu kukola si defiance ku buli gavumenti kyereeta nti ekyo kiganye puroguramu katubalemese balonkinga buli kimu buli lunaku bannaffe bano balaba bannabyabufuzi naddala bali ku sayidi eya opposition bo bawakanya buwakanya naye tebawa magezi gavumula kyebawakanya anti era juzi nali mbalaba omukulu omu gwe sijja kwogera mannya n'agamba nti bwe muba kyetaaga kuva mu byalo gye muli mujje mweyiwe mu kibuga mwebake ku mbalaza za Kampala mulage obutali bumativu bwammwe mujje John Bukenya Abanaku ogamba nti tuve mu kibuga tugende mu kyalo oli mukulembeze mulamba omubaka wa parliament agamba muveeyo mu kyalo mujje eno mweyiwe ku mbalaza mulage obutali bumativu nekati soko maliyo obutali bumativu bw'Abannayuganda balina bulagira ku nguudo ku mbalaza njagala kutegeeza nti bannabyabufuzi abo balaba balina ekikyamu ku bwongo kati gwe omukulembeze bw'oyita abantu Stella Nyanzi yagaba bakebere bituufu kyetagisa abalamu kati omukulembeze bw'oyita abantu bannaye mulinye emmotoka mujje mu kibuga twekalakaase mubagenda okwekalakaasa si gwe okulembera omwana wo taliimu mukyala wo taliimu wabula wo bayita bajje bwe banaakuba essasi ne liwaba lijja kukuba oli tiyagaasa ajja kusiba oli amaaso gwe toliimu muleme kubuzaabuza ggwanga kubanga mwe mulina ebigendererwa byammwe ate twalabuse nnyo abasajja bano n'abakazi bano babadde beesiba mu ffe abataasoma ne batubuzaabuza ne tubawerekera fe abataasoma ebyobufuzi twabinyuse aliwo abinyuka twalazeewa ebyo tubuzaabuza tubadde mu byobufuzi ebbanga lyonna tetuyambiddwa era kati abaasoma mwe muyingire ebyobufuzi byammwe mwekalakaase mukuŋŋaana abaasoma abazi diguli bagende bakole bye baagala yonna effujjo lye baagala abataasoma muve mu bintu bino kubanga tebirina we bituyambidde eddakiika n'egi era njagala okukutegeeza nti oyinza obutaddeyo tulaba mu mukolo gwa byabufuzi gwonna kkiriza oba gaana mu mukolo gwonna ogw'ebyobufuzi ng'obadde munywanyi wa muzeeyi Museveni obivuddemu tulabanga tetuyambiddwa bano abajja ne bugurupu 23 babawo obukadde 10 ne John Bukenya investor ateekamu n'obukadde bwe talina kyafunye kakati ng'era okyaŋŋamba nti 221 nkuba akadodi twagala kumaliza programu eno mukwano gw'omunywanyi wo brigadier abadde brigadier Kasirye ndoza yamumudde bulungi anakukkuluma olina Bukenya ewuweeyo ezakasiimo agamba nti era tebamumalayo bulungi kati ono ye yawumudde bulungi bamuwadde Major General n'abanga yawumudde gutolina kyobanja munansiko wakuba emmundu nze nabawerekera nembatuusa nze n'ebyo obudaali buno bebawa emidaali nosanga omusajja nga ekigatto kigubyasidde akakooti yasimbyeko omudaali ne mu taxi baagala mugobamu egyo emidaali saagala okumpa ogwo omudaali bampa akagaali kano ak'emitwalo 15 baabi amaanyi gakifuba kasewajjuba nkateeke wali bazukulu babe bali kavuga balivugamu omanye nti bakuwa naye omudaali saagala temumpa mudaali akataleke kakolina John Bukenya tusiibule eggwanga kade kagenda njagala okukubiriza bannayuganda we muli mukuume emirembe njagala kino bannayuganda ebigambo byammwe mubijje ku bitongole by'okwerinda mu biwummuza ebyakayihula ebyatumukunde ebiki akulira ali ku high command ya security President Museveni kyakola akitegeera mubirekere president nina n'ekintu ekirala kyetwafunye wano njagala mwe bannamawulire mugende mubuuze omusajja wa ICC Mutabaazi UCC yatusimbisa layini okumala ndowooza mwezi mulamba nenzija wano nenegalira Prime Minister ayongereyo obudde era ne babwongera Mutabaazi aveeyo mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire annyonnyola amasimu gano
agakyayitamu gavaawa galiwa amasimu ge bakubira abantu ne babatta agataliiko nnamba twetaaga tubuuza mutabaaza alina baggulirawo n'abawa access ey'amasimu agaaba okuyitawo twagala mutabaaza nnyonnyo kubanga kino ekyamasimu gano agakubirwa abantu agataliiko nnamba mutabaaza akimanyi bagaye mugenda kuddamu okwewandiisa mutabaaza akimanyi aveeyo annyonnyole eggwanga kubanga bannayuganda bafa bannayuganda bamala obudde bwabwe bali mu layini babonaabona bafiiriddwa bizinesi zaabwe olw'okufuna ennangamuntu n'okuligestaringa amasimu ne gasalibwako ne bagasalako ne gatabeerako kati agavaayo ne gakubira abantu twagala mutabaazi yandibanga kino akirimu kituwendo nedda kituwa endowooza eyo kubanga gwe ali gwe nanye studio kati oyinza okuŋŋamba nti ku Salaamu TV omukutu baleetako firimu ey'obuseegu nga tomanyi mba mmanyi mutabaazi amanyi kino akimanyi twagala mutabaazi nnyonnyola eggwanga abantu baamala obudde bwabwe naye era tewali kyakolebwa kati tukyatunuulira nga ekitta abantu kiyitawo abakuba amasimu bagakuba ate nze nina n'ekintu ekirala kyennafunyemu okutya omwana ono eyafa Susan bagamba nnaku wiiki 3 ne taata w'omwana alina kyamanyi kukufa kw'omwana ate oba baali mu mpuliziganya baayogera bigambo ki amawulire amaloboozi ge batuweereza baweereza ga musajja oli ye yaddangamu biki nawuliranga ego ebbange batuwe kokaka odi yako ke baweereza ke kaakaali mu ekyo ne taata w'omwana bayinza okubanga balina kye bamanyi ku kufa kwa muwala waabwe Programu Mukeze Nsonga Semasonga sibula John Bukenya eggwanga. Njagala okubeebaza meta wange Dr. Kalisa Sheikh Muzata mwagala nnyo ane mukadde wange Haji Dumbulwe Palisa aba abasajja abo mpuliranga mbenyumirizaamu mpuliranga mbenyumirizaamu bamanyi bw'ayogera kyayogera akyogera nga kyekyo musajja yagamba nti baganda bange abasajja bano mutayagala kuwa ku ssente bafaaza bakitaffe mu Katonda mudde eno mufuuka baserebu mubawe ku ssente akusabire ng'ofudde baganda mwebale nnyo okwekumira ku Salaamu TV lwe lutimbe olubeerako eby'ensonga era nza puroguramu eno erinnya lye wagituuma ensonga mu Semasonga ensonga Semasonga nkulu nnyo nti bye twogera John Bukenya byenjogera nze mbifune eyo mu bannaffe ne baŋŋamba nti ekituufu kino kyekituufu nange ne ngattako ebyange okubituusa eri eggwanga omulundi guli nagamba nti waliwo ekijja olina kyotalabye mbirabye byonna kati nakutegeeza nti waliwo ekijja olina kyotalabye nja kikubuulira ono namutuuma waliwo ekijja buli lunaku ate munene ekijja yafuuka muzibuzibu mu kulagula nze Ibrahim Ali nkwebaza nti wabale nnyo balire ddala ensonga mu nsonga olunaku olwaleero bwetambudde bye tutunuulidde olwaleero singa obiteekako omulaka oba omutima gwo ojja kujjamukko gwe nokolangamu kamu kokka kekajja okufula obuvunaanyizibwa nkoze ne Musi ni Kalisa ku kamera okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyonyini ddala wansi mu control room ebaaya Abdumajidu ate ne mwana mulenzi Akram Lule Junior babeerawo editor wange omulungi muganange Nsimbe Muhamudu omuntu wa wansi bwe tubeera ne Anwar Lutaya okulanga buli kimu kikutuukako nja kukwagaliza lunaku olungi akumata 10 mpeera beera bulungi weeraba.